Uganda bakulonze tonna bana kulayira bagobeddwa ku makubo bakiriza bagenze abantu abanako bemumenyera amayumba abayera mu kessa bafuna nusu kasanvu bebazimba obuyumba let kambuze nga tategeera obanga enyumba z'abantu ze bazimba edda mumanya zaaki bazizimba teka terinabeerawo etteka lyakayita lwaki temulinda bagenda otandika okuzimba ng'etteka liyise mulugube gwanna baki bannange baminisita ba Museveni mwagaza ki bannayuganda bannansi mubeetaaza ki bantu mmwe mwagala ki lwaki mutta abantu nga balamu abantu bakutusa ne bazirika ne bafa lwaki gavumenti ovaayo n'okwata ssente lumu n'ogula ettaka lyonna n'ogamba teri munnansi ayina ttaka yes tujja kukikkiriza lwa nsonga ki ensi ezisinga bannansi tebalina mataka gavumenti yebeera n'obuyinza ku ttaka ettaka litwale luzimbire abantu amayumba mubawa amayumba bebake bakolere emmere paka okufa simanyi muntu gye yajja kintu kyakugamba kugobaganya abantu ku mayumba gaabwe simanyi idea gye zaavudde abantu mugenda kuzuukusa emizimu mugenda kutulisa bomu abantu gye batuddeko amazima gali nti naffe tenyini tetuli basanyufu kuba tetuli bulungi tutambulira mu bulamu bwa kusabiriza mu bulamu bwa kweyiya mu bulamu bwa kunoonya kyakulya sike kaseera ke mwandiweereddemu President Museveni endowooza y'okumenya amayumba g'abantu nga mwakamala okumenya abantu mu ntobazi emabegako wali abalala baali mulooni abasente bazeewola ne tukkiriza nti abantu bali mu ntobazi bave mu ntobazi abantu baakaaba ne basaasaana abakadde abanatera okufa baazirika ensi neewuniikirira nga mubamenye temubagambe wadde obateekateekera we balaga naye ne tulabako nga shero ze zimu nga Starbucks ne zisigalawo really even kati weeziri ne mumenya abanaku ne mubagoba ku ttaka lyabwe ne bagenda nga bawunnuuna ne bagenda nga bakaaba ne bagenda nga bakolima ekiseera kyekimu muze ne mugamba nti abatembeyi bave ku nguudo yes naffe twakikiriza nti ekibuga Kampala tekikyali smart city kifumbekedde abafeera ababbi abanyakuzi bonna tolina nawe oyita ng'ogenda ne tukikiriziganyako ffenna n'abo ne bakkiriza okuva ku nguudo ne bagenda abantu abo be mwagoba bayingidde mu munda ne bagenda mu byalo ne bayingira munda mubalumbyeyo mu byalo ne mubafuukuuza eyakazimbe kirala ky'ennyanya ne mukimenya eyakazimbe mujala gwa capa ne mugumenya eyakazimbe ki ne mukimenya abantu mubaagazaaki abanaku mubaagazaaki lwaki temwabagamba ate temulaga nti ensi y'abagagga mutugiveemu fe abanaku tujja kubaviira mirembe tusigaze obulamu oba mutunoonyeza abaavu gye tulina okubeera mutulagirireyo kubanga n'abantu abagenze mu byalo mubalumbyeyo omuntu ali mu kyalo mu nsokolosokero eri munda omwagazaaki Uganda yensi eyingizza abantu wano abantu abakoze ebikolobero ewaabwe osanga wano abasudani nga balina obuyinza bungi nnyo abalutiro bali wano balina obuyinza bungi nnyo abaki bali wano abalundi oba abalundi bayingidde batya wano buli mutembe yali kukubo kati mulundi naye osanga omwana omuna Uganda nga ye bamukwata abaana bana Uganda tebakyatembeeya kati epati zayingiddemu abalundi okutembeeya ngatto kwayingiddemu abalundi neze emivumba tekyali munoonyerezeeko munjagamba nti Jennifer ayogera nnyo mugendeko mukebere ate bo munnange babaleka ne batambula era bo batunda amagi genyini abaana Abaganda ge bali batambuza tekyali mwana wa wano munna Uganda atambuza magi abalundi kati bebagatambuza abalundi n'abakongo bayingidde wano simana gye bava oba baba wane transport wabwerere okuyingira wano simanyi baguza n'ettaka wano ery'ebbeeyi bazimbe amayumba abantu abave wabo olusinga waliyo entalo nga waliyo n'ebikolobero kakati nabo mugenda bamenyera amayumba oba bo mugenda baleka muina bomu gye muli mu kuzuukusa mmwe eiza muyikolera Museveni olukwe temwagala jeno muwozi kino nkikugamba bano baminisita ba President Museveni balina kye babalira muzeeyi ndowooza tukakasizza
nti eyalonda NRM ne yalonda NUP fenna tuli mu lyato lyerimu. We bayokyayo ekizike ne bawa t-shirt kya yero n'atandika otambuza slogan muzeeyi akalulu kako muzeeyi tusechuwalinga gains tukiriziganye nti these are the gains ze twali tusechuwalinga. Gwe bakera ku macha ne baleetera PDM eyakakadde wegaggawaze ove mu bwavu nengo olunaku expense yokka osobola osaasanya wakati w'emitwalo 6 ekitone nnyo olunaku ng'ozifulumizza nga zigenze ku byetaago ebya bulijjo. Ne bakuleetedde akakadde bakugamba kana akakadde osobola okwejja mu bwavu. Akakadde ako tekuli rent ye abibaze byonna kwe kuli ne rent koyina okutandika business. Mwaka twandigamye nti wandigenze n'otandika okulima naye oli kwataano ku kikomi kwe kuli amaka kolina n'okulimira kolina n'okulundira. Okategedde kitegeeza nti akakadde kakuwadde either ogenda tutandika omudaala gwa chapati ogenda kwokya kasooli ogenda teekawo omudaala gwa mukene ogenda kulenga obwanda ogenda siika muwogo ogenda siika emberenge. Bino gyonna emirimu gye nkusomera gya ku street si gya arcade. Tugenda genda opangisa arcade oteeka omwaka business. Gino emirimu gya ku street nti genda teekawo ka refrigerator ka fridge ntandika otunda ebyokunywa ntandika otunda amazzi ntandika otunda obutunda ntandika otunda omunanansi. Munanansi togenda gutundira mu arcade. Zero business zitwogerako ze zakakadde kakuleetera era n'atakomooko n'akuwa n'akugabira n'obuuma obw'emberenge n'akuwa katonize eŋŋano n'akugabira ensawo z'obumonde. Kitegeeza business gyakuteereddewo yakukubo. Y'omu n'atandika okuleetera bajaji n'aleeta kampani ezigaba bajaji ku looni. Niyo ng'omulimu gwakusindikako ssaawa yonna agenda kugamba nti picha ezo zizeetaaga mu kibuga zisusse obungi naye nga yalina nnyini kampani ezigaba looni z'eppicha ezo. Kati bintu bye tubadde tubagamba akuleetedde akakadde naye omusolo akutwalako muyitirivu. Ne tubagamba omuntu akwagala asobola okukeera ku makya n'agamba ntaddewo bank oba tugeze Stanbic Bank egenda kugaba loans eri bannansi naye nga tebajjaako magoba. So tugenda kukwata kakadde kagaba kakadde abakuguze. Kati naawe olwaleero omanyi omuntu badde omubuuza lwaki wagira gavumenti ya NRM ya General Museveni nakugamba fe tuli bantu tukola mmere ya leero tugenda ne tweyiya mu business bwaffe n'okola n'okomawo n'osasula wosula n'olya n'owererako n'omwana akafiizi. Affe twagala gavumenti ya General Museveni lwansonga tusula ku tulo twebaka yatuleetera eddembe twebaka tuwummuza ekiwanga wansi. Now kakati gwe olwaleero abadde agamba nti ekikwagiza gavumenti ya General Museveni okola ya leero kakati ne wogenda okukola eya leero nawo bakugobyewo era bamenyeewo ne gwe we bamenya kontiinayo akazimbeko akalayisi nti rent obadde osasula emitwalo 15 ku 10 omwezi bakamenya kubanga balinawo ekizimbe wali eky'emitwalo 5 omwezi ekyakakadde omwezi mu baagala ogenda oyingire. So bote basobola kera ku macha ne bazimba agazimbe gaabwe agande naago gakedi gaabwe gibataddemu sente ne sente nga bakulaga galina ku plan nga wanu waliwo mufuna mpole yeyiza kutereddewo kakiyu kimu akayumba akamu nagamba buli mwezi ogenda kumpa emitwalo 15 ku 10 otekemu ka firijiko otekewo ka mobile money ko oyo tebamwetaaga tebamwagala lwansonga aziza business yaabwe eri ey'amaduuka amanene.
Kyovula bagambye nti kati sawa ya kumenya wo buno bunda buvewo ku makubo si Kampala yekka ekyatandikanga Kampala ojja basanga embalala obasange emukono obasange Soloti obasange Tororo wonna bagenda nti lwaki nti bayina capacity e constructing mu areas ezo gwe wosobola oteeka akayumba kakiyikumu akatono bakugamba kajewo oba tolina ffe tulina sente tusobola oteekawo tuguze. Kati olwaliro someone akera ku macha n'akugamba nti akapolitiko kolina ennyumba eyo olina okugisabira pulaani mu National Building Review Board gye bataddewo ne bajwa n'amaanyi amapya eyo no agency ndala bagicreatinze era yegenda ogaba permits togenda genda Ministry ya Works eyo board gye bataddewo yegenda ogaba permit ekukiriza okuzimba ate we bakuwa permit ezimba ubo oyitawo emyezi 12 nga tonnazimba eba eri invalid. Kyokka y'omu agenda okuleetera abasozo bajjolo abakuguza poloti sibanyi size 4 futi 4 kwa 25 poloti tukuguza za kakadde n'emitwalo 9 tukuwa poloti naye ng'ennyumba gye bakuweerako pulaani ina okubanga etudde ku 5 ku 10. Katolo bana bajja ne bakuguza na mutana 3 ogenda koloja eri nyumba nayo genda ogisabire pulaani. Njagala okitegeera okimanyi olwalero ogwo wali ogamba nti akuwa ku tulo okwebaka kakati n'otulo obadde ozizika ekiwanga kubanga omuntu asobola okugamba era olero olunaku luganye kanzire wakanteeka ekiwanga wansi nini mwogenda okuteeka ekiwanga wansi n'obo bagenda twalawo tebakwagalawo batwalawo lwampaka kakati gy'ogenda onnoonyeza 10 emmere ya bulijjo eya leero bakugobyeyo nawane waka wobadde weeyiza jjukira basooka kuleetera property tax kyozimbye emizigo gyo n'emizigo egyo gy'ozimbye ogenda kugiweera omusolo buli mwaka emizigo giri emeka ndi giri bwe gitimu tujagala ogiweera omusolo okirabye. Kikigenderwa kino kyonna tekiri kukulaakulanya ggwanga eggwanga enkulaakulana weerezze enkulaakulana ejja ne wabaawo n'okuteekerateekera titulina poliisi gye tuleese ne kati mmwe tugenda bateekerateekera abantu bateekedde wano ne samu wano ajja nga takuleetedde wawage nga akumenya naye nga takuteeketeekedde wawodda oyo aba takwagalako nkulaakulana oyo aba ayagala kubbako bibyo. Ndowooza tutuuse ku kinyusi bajja bagenda kumenya kikuli nti oba wagira NRM ebyo byaggwa akalulu kaliwo kaggwa kati tulina ekitambula abagagga bazimbye business zaabwe bazimbye amayumba gaabwe bazimbye za apartments zaabwe zeetaagamu ba tenants. Nsabe permission okuyingira enju yange ku buno obwavu obuli e Uganda. Nsabe permission okuyingira enju yange ng'obusente bwenzimbyemu enjuku bubadde bwakulomba bulombi. Nsabe permission okuyingira enju yange ng'amazima gali nti okufuna akataka kenzimbyeko enju kubadde kwekamula. Nsabe permission okuyingira enju yange nga gyempisa okugizimba temumanyiyo. Amazima gali nti mulinde Jambiya bwe muba temumanyi ensi eno kiki ekitabula abantu nti ttaka n'abakazi mwe mwepankire ku ttaka lyaffe. Kino mbagamba nga mbabuulira ewange temujjaayo ndiredo okufa n'amazima gali nti mumanyira bantu mumanyira oluvannyuma lw'emyaka emingi Bannayuganda gye babataddemu obwesigwa bino bye mubasasuddemu mwaka bagoba mu ntobazi wuuyo mubagobye ku nguudo ate muyingirira mayumba gaabwe. Mwe mmanyi kye bayita okuzimba nti omuntu aviirira mu nsi nga tazimbye kayumba. Mumanyi ekisinza okussa abantu okutisa abantu nti muntu kubeera n'akayumba oba n'akataka. Amateeka gammwe agotugamba nti
mwagala 50 by 100 then mutuwe land title tukkirizaganya nammwe era tubadde tugakkiriza bulijjo. Amateeka gammwe ago gamba nti woba otandika okuzimba olina ofuna pulaani ey'enju, tukkirizaganya nammwe bulungi. Naye bino permission nyingire, permission nzimba, permission nkolaki. Nemwe kambabuuze, Uganda mulimu kye bayita system, nimbeeramu kye bayita society. Katubabuuze mwabakolera society omulimo gwammwe gwaki? Because obuyinza bwonna mubulekedde system, society omulimo gwayo gwaki? Kaya Uganda society bwetabeerawo system tetambula, ne system bwetabeerawo society tetambula. Buli kintu kyetaaga kinne waakyo. Nemwe muli buli kintu mukirekedde ki? System. Tebakulimbanga nti owa system asobola okufavoring owa society wadde n'ogwo. Mwe aba society omulimo gwaki? Mwe ba MP, mwe ba president, mwe ba minister, baani because buli kimu muli kiwa bana abaki abasoma abali mu office muli kibalekere. Mwe omulimo gwammwe ogw'okulwanyira peasant guliwa? We mubanga obuyinza bwonna muli bulekera gundi system society omulimo gwammwe guliwa? Bana eno Uganda nene okusinga buli muntu, mbabuulira Uganda nene okusinga buli muntu, naye kye muyingiridde amataka g'abantu mweyerudde mwekka. Amazima gali nti bye mukola oba ani alikwa advising President Museveni. President obadde okoze bulungi, nga waliwo ebintu byotassaako ssira ng'ogamba muleke abantu babeere n'eddembe lyabwe. Naye amazima gali nti ndowooza season yo yeetuuse, kuba mu bulamu mulimu kye bayita season. Season y'omuntu ng'ekyaliko buli kyakola kiba kyakabi, buli kyakola kiba kirungi. Naye weeweeweireko atandika okola ebintu nga tali kulengera yaja. Aya amazima gali nti nze nsabe permission nga ndi kwingira enumba yange gye nzibye mu bugubi. Nsabe permission nga ndi kwingira enumba gye nzibye mu bugubi kweri weno okibona nga kida. MP olowooza nti kiri kunigiriza nze zenka? Iwe wankola olowooza oti kirinigiriza nze zenka omusoga? Omukidi olowooza oti kiri kunigiriza nze zenka? Omuganda olowooza oti kinigiriza nze zenka? Kye tulikola saawa eno kijja ku affectinga buli omu. Bana ebintu ebindi mubikomye nga bikaali kujja wangulu. Aye wajja abaawo okutemagana okw'abantu ng'oli kwingirira. Omuntu afiirira tazimbye ku numba tomwepankirako, tomukikinalako. Mwide mutubande gundi pulaani d'enumba nga tulizimba numba editali ku pulaani. Ekyo mwide mutubande nga tulizimba enumba awatasaana oba mu ntobazi. Aye okwingirira enumba daife bana, okwingirira ebyaife bana, mutuveeku oluvannyuma lw'emyaka emingi mulibona nga kino kye mutusasulamu. Mutuveeku tubakobererawo, mutuveeku. Nze nimbakobeireko. I told you numba kodi yasabe permission ki tonkekina lako mu bukooti ni gali kunkekina. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde
amanya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701736711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.